amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Wewa nkwabaza Joseph Dr. Kengalo n'okubanga okyekomedde ku mukutu. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa agumiza bannayuganda n'abasaba basigale nga bakkakkamu baleme kubuguutana n'okweraliikirira embwa World Bank okusalawo okugaana okuwola Uganda ssente olw'okuyisa etteeka eriwera ebisiyaga. Mu lutuula olwaleero Tayebwa agamba bwe wabaawo okubuguutana naddala mu babaka ba Parliament kyandiraga nti baakola ensobi mu kuyisa etteeka lino ekitali kituufu. Mu lutuula luno ababaka bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri y'okukendeezaamu obubenje bw'oku mazzi era wano mbaka omukyala wa Kalangala n'asaba gavumenti nga bwe yaleeta obupiira bw'ogala empeta wa kondomu ez'obwereere ke kaseera return life jacket okusobola okutaasa abantu abasaabalira ku ntambula ey'oku mazzi. Omulamuzi w'ekkooti y'e Nabweru Sarah Namusobya Musoke aganya okuyimiriza mu musango gw'obutujju ogwavunaanibwa abasibe 11 nga bwe babadde basabye ekkooti okuyita mu pulida waabwe Shamim Malende okutuusa nga poliisi ewunzise okunoonyereza kwayo. Bano bawadde amagezi bagende mu kkooti etaputa ssemateeka bwe baba nga tebamatira na ntambuza y'omusango mu kkooti eno. Oludda oluwaabi lugamba amasekkati ga January ne Meyi w'omwaka guno mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano bano ne bannaabwe abaliira ku nsiko bakwatibwa n'ebyokulwanyisa ebibaluka kw'ossa ebintu ebyeyambisibwa mu kukola ebyokulwanyisa bino babazizaayo ku alimanda. Akakiiko ka Parliament akalondoola enkola y'emirimu gy'ebitongole bya gavumenti mu Parliament akakozasi kakwasizza poliisi munnamateeka Patrick Kichoncho Katabazi anoonyerezebweko bw'alemereddwa okubalirira ssente obuwumbi 39 beddo zagambibwa okufuna okuva mu kitongole ky'ebyobulimi ekya NADS ze yafuna ku lw'abalimi b'amajaani mu ttundutundu erya Kigezi abaaguza gavumenti ensigo nga ssente zino zaali zakubasasula ekitaakolebwa. Ono yayitiddwa mu kakiiko kano akeetegereza alipoota ya Ssaababazi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Kati okusaasaanya ssente za parish model enteekateeka ya gavumenti ey'okubbolola abantu mbwavu eyisibwa wansi ku miruka abantu 10 bazze bakwatibwa wali mu disitulikiti y'e Amulata ku by'okuwuutanya ssente zino nga kigambibwa bazigabira ebibiina eby'empewo ebitaliiyo. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti Geoffrey Ochen bafiiriddwa ssente obukadde 36 mu ngeri bw'etyo ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Anokoddeyo okwemulugunya kwe bazze bafuna okuva mu bantu okulina okubajjako ssente mu ssako zaabwe okusobola okubawa ku ssente zino eza gavumenti nakyo kyagambye nti kyakugonjoolwa era balikinoonyerezaako. Kati yaliko Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga nga kati ali ku lukiiko lw'ekibiina kya NRM olw'okuntikko lwa SEC. James Tweheyo agamba bannayuganda abantu ba bulijjo si baakukosebwa butereevu. Kiteeso kya banka y'ensi yonna ekya World Bank ekyokusibira gavumenti yaako n'ekikookolo obutaddamu kugiwola ssente nga bagiranga okuyisa etteeka eriwera obusiyazi n'omukwano ogw'ekifuulannenge. Tweheyo agamba abantu abagenda okukosebwa okusalawo kwa World Bank be bakungu ba gavumenti abazze beezibika n'okulyazaamanya ssente World Bank zebadde ereeta okuvujirira pulojekiti ez'enjawulo. Bwegabadde ag'essaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama gakutuusiddwako BFCU Bank.